n'eddakiika 4. So mwebale nnyo, mwebalire ddala Honorable Jesse Muyingo. Omulala obubaka bwavudde ewa Mwami Muganga Vice Chancellor owa Gundi Victoria University bwa $1,000,000 sebo twabufunye. Webale nnyo, webalire ddala. Mukadde waffe Chief Mona General Katumba Wamala aliwo mu linnya lya President, Honorable Ministers, baganda bange ba Member of Parliament, Oweekitiibwa Katikkiro ennyo wa Buganda, bakungubazi bannange mwenna basebo ne bannyabo, Muyingo John Chrysostom ly'erinnya lyange, mukulu w'omugenzi wa Kato kati omugenzi. Omuntu omu ayinza okwebuuza nti ate Muyingo ayingira atya mu b'amafumbe. Ekituufu era Kato okuva lwe yazaalibwa n'okutuuka lw'agenze amanye erinnya lya baaba kubanga ndi mukulu we. Maama waffe bw'amala okunzaala ebulemeezi eri n'afumbirwa Ssaalongo n'azaala Kato n'adda ku nze. Waliwo awo omuvuka muta Richard Serwanga. Richard Semberaku wano bakulabe. Kati musajja mukulu bwe tuli abakulu abasigaddewo Katongo ne Waswanga bagenzi. Muvubuka oyo musajja mukulu kati nga Ssaalongo bwe yali afaanana azaala Kato, ye mwana mulenzi ono yanzirako, ate ku ye kwe kudda Kato ne waddawo akavubuka bakayita Oscar kali Bungereza ne kuddako mwannyinaffe naye gwe ndowooza nti mwamulabye. Baganda bange bakungubazi bannange mwenna, ffe nga famire wadde tuli mu kukungubaga tuli essanyu jjitirivu olw'engeri gye muwerekeddemu muto waffe. Okwagala okwo kumulaze ffe famire kutuzizzaamu amaanyi. Twagala okwebaza buli kimu kye mwatukoledde. Emmere mugituwadde, essaala muzitusomedde, message zituuse ku mpuliri wantu. Kato afudde nga hero era ndowooza hero waffe. Nga tuteekateeka okuwerekera muto wange ndeka twebuulire ku buntu bubiri. Akasooka gwe mulimu Ssaalongo ne Nnaalongo gwe baatukolamu nga batukuza. Baafaayo nnyo okulaba nti tugenda ku ssomero tusome. Baafaayo nnyo okulaba Kato nti asoma. Kato bino byonna bye tulaba olwaleero ebitiibwa ebiyitirivu bye mutulaze lwakuba Nnaalongo ne Ssaalongo tebaazanyiranga mu byakusoma. Waliwo ekiseera Kato yali agaanye okusoma naye si wa Ssaalongo, si wa Nnaalongo. Kato yagenda n'asoma. Njagadde tukirowoozeeko nga tutunuulira abaana mu makaawa gaffe, nga tutunuulira abaana mu byalo gye tuva, bassebo ne bannyabo. Kino kye tulabye Kato kyakoze gyatuleetedde kisoboka senga omuzadde afaayo okulaba nti omwana we asoma. Owaffe yafaayo. Ngenda ne ntunula ne ŋŋamba nti waliwo obulwadde obuyinza okuba nga busse bwe bwasse Kato. Chua nga tugirina wano ewaffe oba mu nsi. Kyosanga omwana oyo atasoma ku kyalo kyo, atagenze mu ssomero, osanga yalikola omulimu okukola research ne tufuna eddagala erijjanjaba obulwadde bwonna buno obutta abantu baffe. Ne tubeera nga tufa bukadde myaka 12, myaka 15. Kamalirize na kano. Mutulaze omukwano
namwandu musanyufu, abaana baffe basanyufu, naffe tuli basanyufu. Omukwano ogwo nsaba kugende mu maaso. Abaganda mbamanyi, Abaganda mbamanyi, mulina omukwano mungi, mugutulaze, tusaba tugende nagwo. Ate nakano nenkasaba omukwano guno omungi gwe mulazi Kato, ninga senga kati tutandika enkola ne tugulaga omuntu nga tannafa. Kato waliwo gwe yanoonyeza obuntu obutono naye nga si bwangu bwakufuna, naye ng'emikwano obuntu obwo tubulina. Tweyanziza, tweyanzeege, Omukama we mujje abaddizeewo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Engalo za mukulu wa Honorable Kato, Honorable Jesse Muyingo, era ateekeko ekimuli kye. Tambingira watitange nangomekereza ngendo zange kekereza yusange Yesu kumberera Yesu kumberera wamu nawe. Rasta Nuts twebaza nnyo obubaka bw'otuweereza butuuse bwa 10,000. Sebo mukadde wange nzikiriza